Okwogera kwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olwaleero mu kusaba kwerubaga kw'amazuukira ga Mukama Yesu Kristo bibino omwogesa Ndakera kwegera okusaba ayogereko mu kwajja atubuuzeeko mu bufunze ye President wa Nuupu Honorable Kyagulanyi Ssentamu kusaba ojobuuze ku bantu obagaliza Easter ennungi webale nnyo. Haleluya, haleluya. Kati waffe Ssaabasumba wamu n'obukulembeze bw'Eklezia bonna, kati waffe Katikkiro Yahummula Musukulumu Joseph Mwanya Mulisa Mwongerere n'obukulembeze okuva e Mengo bonna, ssebo Honorable Minister wamu n'abakulembeze wamu gavumenti ewakati bonna, bakristu bannaffe mwenna, basebo ne bannyabo Omukama mulungi olw'obudde bwonna. Nange nsaba nzikirizibwe nga eddoboozi lyange ku maloboozi gonna okubayozaayoza okutuuka ku mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo n'okubaagaliza okusanyuka kwonna. Ssaabasumba yakyogeddeko nti ennaku zino abavubuka basanyuka paka kuwulira bubi. Mbaagaliza essanyu ery'amazuukira era ne obubaka obwa Mukama waffe mu kuzuukira obukalemu ffe tweze obujja mu kwagalana, mu kusonyiwagana, naye n'okusingira ddala mu kutambulira mu mazima n'obwenkanya. Ekyo no kifuule abakatoliki abalungi abasaanidde okusembera ku mmeeza y'Omukama. Njagala n'okutwala omukisa guno okuyozaayoza Ssaabakristu mukyala mwaka munange tukwenyumirizamu nnyo, naddala ffe abeegayaaza yegayogera nnyo mugaso banaffe abeegayaaza bwe tuyogayogera wamu naawe. Katwalina omukisa guno okusaasira famire ya mukadde waffe Gerard Mayanja ne maama wamu ne Mayanja famire yonna nga muntu wa muganda waffe Joseph Mayanja amanyiddwa nga Jose Chameleone, Douglas Mayanja amanyiddwa nga Buzo, Pius Mayanja amanyiddwa nga Palaso n'abalala. Olunaku lwajjo baafiiriddwa mutabani waabwe mukulu waffe Humphrey Mayanja. Tubatuusaako okusaasira kwaffe tunyulwamu nammwe era tusaba Omukama abagumye mu kaseera kano akazibu. Obubaka obw'amazuukira Ssaabasajja Kabaka yabutuwadde era nange nja kwesigama ku bubaka obwo. Sijja kwongera mu kigambo kyonna era sijja kutoolako kigambo kyonna. Baagaliza amazuukira ga Mukama waffe abalungi Omukama mirembe. Webale nnyo Honorable Kyagulanyi omwana wa Mariya. Kakati tugenda kuzzaako Oweekitiibwa Joseph Mulwanya Mulisa Mwongerere Katikkiro Yahummula ssebo ojja otubuuzeeko on behalf of Buganda government. Yanzanyuse obwana bukulu nange mu ngeri y'emu mwayanirizibwa mwenna mukulu wammwe
okuyingira mu maaso okuteeka ekitiibwa kuba bwonna obwatwanjuliddwa. Ssebo Ssaabasumba Paul Ssemongerere, linnya ly'Obwakabaka bwa Buganda, naffe tukuyozaayoza nnyo okutuuka ku mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Era ssebo tutwala omukisa guno okukulisaayo okukomera ekitalya ewagenze okulambula abasibe n'okubatwalira ebyokuzuukirirako. Okukulisaayo nnyo kubanga bangi ku abo abali mu makomera ago ewagenze basibiddwayo si lwa misango gy'amaanyi wabula lwa ndowooza zaabwe naddala by'obufuzi. Nange njagala okuyozaayoza maama waffe eyalondeddwa okuwasa Abakristo ow'essaza ekkulu ery'e Kampala Uganda nnyo ne banne bonna bwe balondeddwa. Obubaka bwe nnina bwebwo obumpereddwa era bwe mwawulidde Ssaabasajja Kabaka bwe yatuwadde olunaku lwe olukulu. Ssaabasajja Kabaka yali alabula Buganda era afubye nnyo okukolaba. Obubaka bwe bwera bwe buti: obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bw'amazuukira ga Yesu Kristo 2024. Twebaza Katonda atusobozesezza okutuuka ku mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo ag'omwaka 2024. Tukulisa bannaffe abeenyigidde okwegayirira nga basiiba. Tusaba Omukama abawe empeera okwegayirira kwabwe. Twongere okusabira abantu baffe abali mu bwetaavu naddala olw'embeera y'ebyenfuna eyeekanamye mu ggwanga lyaffe. Essomo eritujjukiza bulijjo okukuza amazuukira ga Mukama waffe ye Peetero okwegaana Yesu ne Yuda okulya olukwe ku Yesu. Bulijjo tufube okunywerera ku ebyo bwe tukkiririzaamu, tuleme okuwumisibwa n'okwegaana bantu bannaffe olw'ebyenfuna n'obugagga. Tusse ekitiibwa mu ndagaano ze tukola bulijjo nga teziri mu buwandiike wadde okubeera n'omujulizi, wabula okwesigaŋŋana ng'abantu. Ensonga eno nkulu nnyo eri abakulembeze baffe ne bannabyabufuzi, naddala nga tujjukira omukwano n'obwetoowaze obweyolekera okubonaabona n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Waliwo okugenda mu maaso mu lutalo lw'okulwanyisa Mukenenya. Tekinologi atabuseeko.
lutalo olw'okulwanyisa Mukenenya, era ebibalo biraga nti disitulikiti ezaali 10 mu Buganda ze zaali singa okubeeramu obulwadde bwa Mukenenya kakati zaafuuka 3. Kino kiragira ddala okugenda mu maaso eggwanga lyonna mu lutalo olw'okulwanyisa okusaasaanya Mukenenya. Tukubiriza abantu baffe eggwanga lyonna twongeremu amaanyi mu lutalo olw'okukendeeza n'okusaasaana kwa siriimu. Nga tugoberera omulamwa ogw'emisinde gy'amazaalibwa ag'omwaka guno, tukubiriza abantu baffe okugula emijoozi n'okujja mu lubiri okudduka ennaku z'omwezi 7 omwezi ogutandika enkya, olw'ekigendererwa ekyokukuŋŋaanya obuyambi obwetaagisa obungi kulwanyisa Mukenenya. Amazuukira gatujjukize obwetoowaze okukolerera emirembe n'okuyamba abali mu bwetaavu. Naffe tweweeyo okubikolerera bulijjo tusobole okubeera mu nsi yaffe mu mirembe n'essanyu. Tubaagaliza amazuukira ag'emirembe n'essanyu obulamu bwammwe obwa bulijjo. Nateekako omukono Ronald Muwenda Mutebi owokubiri Kabaka. Awangalo mwana wa Mteesa. Webale nnyo mukadde waffe Katikkiro eyawummula obubaka bw'otuttikidde okuva ewa baffe. Tweyanza nnyo, tweyanzeege. Bwe tuva ewa Ssaabasumba, Popopo egabudde, Father Musooka agambye ne management ya Popopo nti bwe tuva wano afumbye ekyemisana, kuliko wayini, kuliko biki, ogenda kusenanga bw'oyagala. Bagambye kulya paka kulira buki. Gwe kyoyagala kyosena, bw'olya buli tufaayo tuweraliikirira. Naye oba omaze okulya, omukulu ojja kutwalayo 5,500 gyokka
ate omuto asosolesa kitundu kyokka. Awo nno temugwa mu masanda nga muvudde wano mukkirire bukkirize kupopopo mugende mulye paka kutuusa kola ki byombyogere. Kaakati Sebo Honorable Jesse Muyingo, Minister of State for Higher Education, okikiridde gavumenti kusaba Sebo jjola muse ku bantu ate wanaabayo betutayanjudde banaayibirirako ne tubalaba kuba oludda olwo lw'olunsinza Sebo jangu naye nga MP wange Mukasa nkulamusiza nnyo Sebo gontwala wano nkulamusiza. Byebyo ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine byawaddeyo asinzidde mubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwe yatuwadde obw'amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo ogw'omwaka guno 2024. Twesiimye nnyo Ssaabasajja Kabaka, twesiimye nnyo President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, twesiimye nnyo Katikkiro wa Buganda eyawummula omukulu mulwanya Muli Ssemwogerere atuwadde obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obw'amazuukira omwaka 2024 era nga n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu bwe yeesigamyeko n'agamba Ssaabasajja tabongeramu. Kubanga Ssaabasajja agambye okulya enguzi, okuwangana ekitiibwa ate okuwa ekitiibwa endagaano ze tukoze ne bannaffe wadde teziri mu buwandiike ate wadde tewali mujulizi. Mathias Mpuuga Nsamba teyawa ndagaano gy'akuba ne Kyagulanyi kubanga manyi tewali mujulizi kuba manyi teri mu buwandiike era ne bannayuganda manyi tabali mu buwandiike endagaano yaabwe tewali bujulizi n'olwekyo obulaba tabawa kitiibwa bannayuganda ate obulaba yali enguzi. Kale by'ebigambo byebyo mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebali kubaako Omukama Katonda nsaba abankuumire tujja kuba tuddamu tugamba ebigambo bwana bakkiriza Dunda Lugaba Namugereka Batayi mweraba.